Liko kubaya igodo siki savana sikole barata ikututure arigada bragada zolobota bragada donda todalagadonda irutete kuzuzuda shataya. Dia Angrodosha. These are not tongues of babies. These are tongues that unlock dimensions. These are tongues that unlock dimensions. It's going to be intense. La bakadakadaka, la kabaradaba shehira, le frakadaba, empakatiasa, le kabaradia, vabekarada, le kadakada, zahira, prekara indabara, vanilla, zapayania, efrahela, le perania, zahila, yaprakadara, la kadabarado sakeyara, le kabarada. Osadika mahas. Balum wada haki samados. Sayadu kalahadias. Eriki mohutas. Ikanda masu walatisis. Pokati aban devanda kulas. Wiatadei katum. Paladi amaduka wala hasiate. Ikoda wala hasika madahati. Skapalakatoski abata. Reketoji laskamahasiata. Rekatozi bregedishia. You turn the other side. Mans kamahashalakata brakatosiata. You are stretching. Ku lunaku olwaleero twagala okubeera nga twekkaanya ensonga enkulu nnyo nnyini ddala, ng'era ensonga eyo yakugibwa mu kitabo ekya Abakolinso essuula ey'e14 olunyiriri olwa 39 olugamba nti abooluganda mweyayanire ddala ekyokuba nga muwa obunabbi era twabawo muntu yenna agaana okwogera mu nnimi. So eno ensonga egenze maaso n'okubeera nga ekomawo oba nga erabisibwa kuva mu bantu ab'enjawulo abayinza okubeera nga tusobola okugamba nti tebatwala budde bumala kwekkaanya ensonga zonna ze twagenda maaso n'okubeera nga twogera ku kitabo eky'Abakolinso essuula ey'e14 kubanga tubadde tukigoberera ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, nga twekkaanya ensonga ez'enjawulo nga tuzimba amakulu ag'ensonga. Naye bw'otuuka ku nsonga ey'ebirabo eby'omwoyo, essuula ey'e12 n'essuula ey'e13 n'essuula ey'e14 ze ssuula ezingirira ddala mu buziba oba kye twandigambye mu buwanvu bw'ensonga eyo. So ojja kizuula nti abamu ku bafunye obubaka bwaffe abatatutte ddala kubanga bekkaanyiza ddala ebintu ebirala bye tugenze maaso n'okuba nga tukola, be bantu abayinza okuba nga bakyayina ekibuuzo kino wammanga nti Pawulo yali ategeeza ki mu Bakolinso essuula ey'e14 olwa 39 bw'agamba nti kale baganda bange mwegombenga okubuuliranga, so temuziyizanga kwogera mu nnimi. Temuziyizanga kwogera mu nnimi. So ensonga eno nkulu nnyo
newankubadde ensonga eno nkulu nnyo, tuba tugwanidde okubeera nga bwe tuba bakutegeera omulamwa ogw'ensonga eno, kwe kubanga tubaako ebigambo ebimu bye tugenda mu maaso n'okwekkaanya okuviira ddala ku ebyo bye twatandika okuba nga twogerako ku nsonga eno ey'ebirabo eby'omwoyo. Era ntegeerera ddala nti omuntu yenna abadde atwala eddaala nga wekkaanya amasomo amalala ge tukoze nga googera ku birabo eby'omwoyo, nzikiriza nti oyina obukakafu obumala ti Bayibuli ensonga zegenda maaso n'okuggusa kw'ebyo ebintu z'ensonga ze zimu ze tugenze maaso n'okuba nga tutaanya mu masomo gaffe ag'enjawulo. So mu kubeera nga njayaana era nga njagala nnyo okuyambako abantu ab'enjawulo okutegeera ddala Bakolinso essula e14 olwa 39 etegeeza ki, njagala ate gwe yenna naawe awuliriza otegeere nti olunyiriri olwa 39 teruliwo ku lwalwo, wabula luzimbibwa ku bintu ebingi ennyo Pawulo byali agenze maaso n'okubeera ng'akola ki, nga atangaaza oba nga annyonnyola mu ssuula eno yonna. So nga tonnatuuka ku lunyiriri olwa 39 kikugwanidde okwekkaanya ennyiriri zonna eziri mu ssuula eno wamu n'okutunuulya essuula e13 wamu n'okubeera nga ofaayo nnyo eri ebyo ebyayogerwa mu ssuula ey'okumeka e12. So tewaliiwo lunyiriri lwonna lusobola kwegaana bulambulukufu bw'ensonga. Tewaliiwo olunyiriri lwonna lusobola kwegaana bulambulukufu bw'ensonga. Era ekyo bwe kiba kibaddewo kiba kitegeeza nti no omuntu tafuddeeyo eri obulambulukufu bw'ensonga. So bino byonna bizimbibwa ddala okuviira ddala ku ssuula e12 nga omutume atulaga ebirabo bino eby'omwoyo n'atuwa n'ekigendererwa lwaki ebirabo eby'omwoyo bigwanidde okwogerwako. bw'otunula mu Bakolinso ekisooka essuula e12 olunyiriri olw'omusanvu alagira ddala ng'anyweza nti bino okulabisibwa okw'ebirabo eby'omwoyo kulabisibwa ku lwa buli muntu yenna. Tetulina kirabo kyonna Katonda kye yawa omubiri gwa Kristo nga kyakubeera nga kituukiriza kwegomba kw'omuntu omu. Byonna nga bwe byaweebwa byakugasa omubiri gwa Kristo Yesu, era teriyo kirabo kyonna kisobola kubeera nga kiri nga kya Mwoyo Mutukuvu kisobola kulabisibwa nga kyakubeera nga kyakukkusa muntu omu, naye ebirabo byonna byakukakasiza ddala tibizimba abantu bonna. So n'ekirala ekikulu ekyotegeera y'ensonga eya Bakolinso essuula e12 olw'18. Bayibuli etugamba nti Katonda yateeka ebitundu eby'enjawulo mu mubiri nga bwe yasalawo, ekitegeeza ne bwe tutuukira ne ku nsonga ya ebirabo eby'Omwoyo Omutukuvu byonna byaweebwa mu mubiri gwa Kristo Yesu, oba byonna byaweebwa abakkiriza nga Katonda bwe yakola ki, bwe yasalawo. Ekitegeeza nti birina kutuukiriza ekyo kye yasalawo olubereberye kye yagenderera okuba nga bikola bitya, nga bituukiriza. Kyova olaba nti bw'oba wekkaanyiza ensonga eno yonna ojja kizuula nti mu ssuula e12 omutume agenda maaso ne yeewaayo nga annyonnyola olw'Omwoyo Omutukuvu ng'alaga nti buli kitundu eky'omubiri kigasa, ate ekitundu ekiri ku lwakyo kyokka tekirina ngeri yonna gye kigasa, kubanga nakyo kyetaaga obuyambi obw'ebitundu ebirala. So bwe kituuka ku birabo eby'Omwoyo Omutukuvu tewali kirabo kigasa ku lwakyo kyokka, wabula ekirabo kigasa nga kikolera wamu n'ebirabo ebirala. Y'ensonga lwaki ekigendererwa eky'ebirabo bino eby'omwoyo kugasiza ddala omubiri gwonna ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu ssuula e12 era tulaba omutume ng'anywereza ddala mu lunyiriri olwa 28 okutuukira ddala mu lunyiriri olwa 31 ng'alagira ddala nti si buli muntu yenna aweereddwa
baweereddwa obusobozi bwe bumu. Kyava agamba mu 2:9 ti bonna batume ti nedda, bonna bannabbi nedda, bonna basomesa nedda, bonna bakola ebyamagero nedda. So kati kino mu 3 era nyoza nagamba nti bonna bayina obusobozi oba baweereddwa obusobozi obw'okwonya, obw'okwogera mu nnimi, obw'okuvuunula. Ekitegeereza ddala nti si buli muntu yenna ali mu mubiri gwa Kristo Yesu Kristo ayina ebirabo byonna. Tewaliwo muntu ali mu mubiri gwa Kristo Yesu nga ayina ebirabo byonna eby'omwoyo, wabula buli omu ayinako kyaweebwa. Ensonga lwaki teri n'omu ku ffe ali mu mbeera gye tusobola okugamba, teri muntu omu ku ffe gwe tusobola okugamba nti no ye nakyemalira, talina muntu yenna gwakola ki gwe yeetaaga. Ekitegeeza nti osobola okuba ng'olinako kino naye ng'ate kiri tokola ki tokiina. So ky'olina kikozese okuzimba, okuyamba abalala, ate nabo kibayina bakikozese okuzimba n'okuzimba abantu abaki abalala. Ensonga eno yonna naye tulina baganda baffe bo abali mu mugendo ogwa abapentokooti abasukkulumya ebintu bino nga balaga nti buli yenna agamba nti yalokoka agwanidde okubeera nga ayina ebirabo bino byonna mu bufunze. Lwaki njogera bwentyo nga bwe njogedde? Ensonga ey'ekirabo eky'okwogera mu nnimi. Endowooza yaabwe ebagamba nti buli muntu yenna akakasa nti yajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu agwanidde okwogera mu nnimi. Nga bwe tugenze mu maaso tugezaako okuba nga tunnyonnyola wano ne wali, tulaze okuva mu masomo ag'enjawulo nti waliwo ebirabo ng'ebirabo ebyo bya kyamagero, nobeerawo n'ebirabo ebirala nga tebitambulira nnyo mu mbeera ey'ekyamagero. Byonna bya Mwoyo Omutukuvu era byonna yabigaba, ne waliwo bye tuyita ebirabo nga birabikira nnyo mu ngeri ey'ekyamagero, ate nobeerawo n'ebirala nga tebirabikira nnyo mu mbeera ey'ekyamagero. Twalaga nti ebirabo ebirabikira ennyo mu mbeera ebyamagero bye birabo ebyali byaweebwa ku ntandikwa y'ekkanisa ng'ezimbibwa ne biweebwa abatume nga bikiikirya nga bigenda mu maaso n'okukakasiza ddala oba nga bisunga ku bantu nti bano abatume Kristo Yesu be yalonda okubeera nga ekkanisa ye ezimbibwa ku bo wamu ne bannabbi. N'ekirala okukakasiza ddala nti be baali balondeddwa Katonda okuba nga boogera ekigambo kye. Ne tulaga nti ebirabo ebyo byaliwo mu ntandikwa era byali byankizo nnyo mu kusimba ekkanisa olubereberye, naye nga tugenda mu maaso ng'ebyawandiikibwa bigenda mu maaso n'okuba nga biwandiikibwa eby'endagaano yaffe empya. Ebirabo ebyo birina we byatuuka ne beera nga tebikyalabiswa, kubanga bwe tugamba nti birabo bya byamagero kiba kitegeeza nti no waliwo ebintu ebijja Katonda byagendanga mu maaso n'okubeera nga awa abantu bano olw'okubeera nti ekitabo kyaffe oba endagaano yaffe yali tennaba kubanga ekola ki ng'ewandiikibwa. Naye bw'ebanga kaakati yamala dde okuwandiikibwa, tulina ebitabo 27 mu ndagaano empya, tulina ebirala 39 mu ndagaano enkadde. Ebitabo ebyo byonna bwe bigatta wamu tuba n'ebitabo eby'omugatte gwa 66. Ekitegeeza nti kyonna Katonda kyayagala tubeere nga tutegeera kituweereddwa mu ebyo ebitabo. Ne tugamba ne masomo amala nti waliwo ebirabo bino ebitali nnyo bya byamagero ebigendera ddala mu maaso era nga ne mu biro eby'abatume byalwo ne kaakati bye birabo bye tulabira ddala nga birabisibwa nnyo. Naye singa oba mwegendeza n'osoma n'otunulira ebirabo ebyasinga okulabisibwa mu kkanisa embereberye mu bulamu obw'abatume, n'otunulira n'abantu kye bagamba olunaku olwaleero, abantu kye bagamba olunaku olwaleero kikontana n'ekyo kye tulaba mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume. So muganda wange awuliriza, kigenderwa ky'okwogera bino bye twogera tetukikola kino nti tulina ebintu emu bye tuli okussa wansi nga tugamba nti tebisobola kubeera nga bibeerawo. Kyetugamba nti mu bukulu bwa Katonda asobola okukola kyonna ky'ayagala.
asobola okukola kyonna kyayagala. Ne waliwo ebirabo ebimu nga yali yabiwa abantu batambulanga nabyo ng'era babikozesa akadde konna. Ekyo embeera bwetyo si eri okulabisibwa mu lunaku olwaleero. Beera mwegendereza, naawe ogenda mu maaso n'okutunatunula ojja kulaba nga bye tuli okugamba oba bye ndi okugamba nga bye biriwo. Tubaddeko n'embeera esoomoozeza amawanga kyenkana kaakati emyaka nga 2 emabegakaawo katugenda mu mwaka gwa 3 eyitibwa eya COVID-19. Abagamba nti balina ebirabo ebyo eby'okuwonya ebyokukola ebyamagero baaliwa nga ensi eno yonna yatuuka okuggalwawo, abantu nga tebakyagenda ku mirimu gyabwe, abantu ne bakuumibwa mu nnyumba ng'obutiko n'embeera ez'enjawulo. Bino byonna byakusoomoozebwa kwa njawulo eri abo bonna abeeyita nti balina obusobozi bwemu obwali bwaweebwa abatume. Ne mu batume bennyini era tulaze mu masomo ag'enjawulo nti ebiro nga ebyawandiikwa mu luvannyuma lw'okubeera ng'ebintu ebyenjawulo Katonda byali asaze okuba nti bikolebwa abatume bigenda maaso n'okuba nga bikolebwa. Bwe tutunuulya ekyasa ekisookera ddala nga kigenda kigalwawo, ojja kizuula nti ne mu abo bennyini abatume wamu naabwe batambula nabo bayinamu abantu abayina obukosefu, ne waliwo baatuuka nga nabo tebakyasobola kola ki bawonya. Ssebo ne nnyabo, ensonga zino nkulu nnyo nti omuntu aba tazigenderedde, omuntu asobola okumaliza nga ayina ekintu kyazimbye nga kiwakanira ddala n'ekyo ekituweereddwa mu byawandiikibwa. Essuula ey'13 ate yo ennyonnyola, bw'abanga amaze nga Pawulo okunnyonnyola ebirabo eby'omwoyo omutukuvu bikola bitya ng'eyambisa ebitundu eby'emibiri gyaffe. Essuula ey'13 ate yo eyingizaamu ekinyusi eky'okwagala, nti osobola okuba omuntu ne bw'aba nga ayina ekirabo kyonna nga kya nkizo nnyo nga kisobola okwegombebwa omuntu yenna, naye ekirabo ekyo bwe kiba tekikozeseddwa mu kwagala ku lw'okuzimba omubiri gwa Kristo, era ekirabo ekyo tekirina kye kigasa. Awo wennyini waveera ate n'azimba ensonga ez'enjawulo mu ssuula ey'14 nga akwata kye tuyita okubuulira n'okwogera mu nnimi, n'alaga bwe kiba ekigendera nga kyakuzimba mubiri gwa Kristo Yesu, abuulira mu lulimi omuntu lw'ategeerera ddala oba mu lulimi abantu lwe bategeerera ddala, wankizo nnyo, wa mugaso nnyo mu mubiri gwa Kristo okusinga oyo agamba nti ayogera mu nnimi naye ng'ennimi ezo tezitegeerebwa bantu abo abamuwuliriza. Jjukira bulungi muganda wange gwe nawuliriza nti okwogera mu nnimi kirabo kya Mwoyo Mutukuvu, era nga Omwoyo Mutukuvu yakiwa abantu abamu mu ntandikwa ey'ekkanisa. Era ekirabo ekyo ky'okwogera mu nnimi kyasooka okuwulibwa era ne kibeera nga n'okukozesebwa kwakyo kulabisibwa ddala mu kkanisa embereberye ku lunaku luli olwa Pentekooti, Omwoyo Mutukuvu bwe yagenda maaso n'okujjuza abantu 120 abaali bakuŋŋaanye ewamu nga bagondera ekiragiro ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Era bw'oba ojjukira bulungi Bayibuli etulaga bw'oba osome mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume essuula esookera ddala ti Mukama waffe yayogera ebigambo bino wammanga eri abantu abaali wamu naye nga bagamba nti munaafuna amaanyi ng'Omwoyo Mutukuvu azze ku mmwe, era munaabeera bajulirwa bange mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya, e Samaliya wamu ne ku nkomero ey'ensi. Mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olusooka ddala lutulaga nti olunaku olwa Pentekooti bwe lwali lutuuse bonna baali mu kifo kimu. So ekigambo kino oba ekirabo kino eky'okwogera mu nnimi kirabikira kyawulibwako era n'okukozesebwa kwakyo kulabikira ddala mu kkanisa embereberye omulundi ogusookera ddala Omwoyo Mutukuvu bwe yafukibwa kwabo abaali mu kifo kimu. Ekirala kye njagala tubeere nga tunyweza nti oluvannyuma lw'ennaku 50 nga okujaganya okw'okuyitako kwali kumaze okuba nga kuyita, ekirabo eky'Omwoyo Mutukuvu kyagenda mu maaso n'okuba nga kiyiibwa kwabo abaali mu kisenge kiri ekyowaggulu. Era Bayibuli egenda mu maaso n'enyweza nti abantu abo olunaku olwo lwali lutuuse mbagirawo nga bonna baali mu kifo kimu mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olwokubiri ti ne wabeerawo eddoboozi ery'amaanyi eryajja mu mbeera ey'omuyaga ne lijjuza ennyumba yonna
gye baali batudde. Olwokusatu era ne walabisibwa ekyo ekyali eky'okugabanyizibwamu eky'ennimi nga zirabika ng'omuliro ne zituula ku buli muntu ssekinnoomu eyali mu kifo ekyo ekyowaggulu. Olwokuna era bonna ne bajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ne batandika okuba nga boogera mu nnimi ng'Omwoyo Omutukuvu bwe yabawa okwogera. Ako kakulu nnyo kakuba nga kategeerebwa. Ssebo ne nnyabo, ekikulu ekyotegeera kye kino wano wammanga nti ennimi tezisobola kulabwa wabula ennimi ziwulibwa. Kankiddemu, ennimi tetulaba ndabe wabula ennimi tuwulira mpulire. Bayibuli eraga nti bwe baamala okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu ne batandika okwogera mu nnimi ng'Omwoyo Omutukuvu bwe yabawa obusobozi. Kati kenjagala okubeera nga nako ntereeza wano newankubadde nkalaze ne mu masomo ag'enjawulo ke kano wammanga nti ekigambo ekiyitibwa ennimi kye kigambo kye kimu eky'Olyonaani kye tuyita glossa, ng'ekigambo ekyo ekiyitibwa glossa kiyina amakulu ga mirundi ebiri. Amakulu agasookera ddala ge gano wammanga nti ekigambo ekyo kye kimu glossa eky'Olyonaani kitegeeza olulimi nga tutegeeza ekitundu eky'omubiri gwaffe, ekitundu eky'okwogera. So gega amakulu agasooka kisobola okusonga ku lulimi nga kye kitundu eky'omubiri gwaffe ekirina obuvunaanyizibwa obw'okwogera. Amakulu ag'okubiri ag'ekigambo glossa ge gano wammanga. Amakulu ag'okubiri gategeeza olulimi mu ngeri eya bulijjo kye tuyita ennimi abantu ze boogera nga banjawulo era nga bamawanga ag'enjawulo. Ennimi abantu ze boogera nga banjawulo era nga bamawanga ga njawulo. Lwaki tweyambisaako Olyonaani wano ne wali oluusi? Amakulu ge gano nti Bayibuli yaffe gye tuyina oba endagaano yaffe empya yawandiikibwa lubereberye mu Lyonaani. So bweba yawandiikibwa mu Lyonaani, ebigambo by'Olyonaani bikulu nnyo otuwabula ebigambo ebyakozesebwa ddala abawandiisi abo. Nti bwe tuba tulina Oluzungu n'Oluganda, Oluzungu lugibwa mu Lyonaani. Bwe baatandika okuvunula bavunula nga bajja mu Lyonaani ne bateeka mu Luzungu. Oluganda lwaffe lwe tulina balufuna nga bavunula nga bajja mu Luzungu ne bateeka mu Luganda. So mu nnimi zonna ennyingi ze tulina mu nsi, olulimi oluli okumpiko n'olulimi olubereberye olwawandiikibwamu Bayibuli yaffe lwe lulimi Oluzungu. Naye kye tutategeera mu Luzungu tulina okubanga tukikebera mu lulimi Oluyonaani. Ate gwe kyotategeera mu Luganda nga tekivaayo bulungi olina okubanga okebera ne Bayibuli ey'Oluzungu n'ennimi endala bwe zityo. Naye olw'okumpi nnyo nnyini ddala lwe Luzungu then nodda ku Luyonaani. So y'ensonga lwaki newankubadde ndikola essomo lino mu Luganda nkozesezzaako akagambo ako akayitibwa glossa. Sina bwe nsobola kajja mu lulimi Oluganda. So ssebo ne nnyabo kyenjagala tubeere nga ffenna tukkiriziganya wamu kyekino wammanga nti ekigambo ekyo kye tunnyonnyodde ekiyitibwa glossa ekitegeeza ennimi ezoogerwa abantu ab'enjawulo nga bava mawanga ag'enjawulo. Ekigambo ekyo nga bwe kinnyonnyola nti ennimi kyekigambo kyekimu oba kyekinnyonnyola kyekyo kye twalabira ddala ku lunaku luli olwa Pentekooti, abantu 120 abaali bajjuziddwa Omwoyo Omutukuvu bwe baayogera ddala mu nnimi eza bulijjo ezoogerwa abantu ab'enjawulo nga ate abantu abo bava mu bitundu ebyanjawulo. So kino kikulu nnyo okubeera nga tutegeera kye nasoose okuba nga njogera nti kubanga ennimi tetusobola ziraba wabula tusobola kuwulira mpulire, abo abaali mu Yerusaalemi abayitibwa Abayudaaya beewuunya nnyo nnyini ddala okulaba nga buli muntu yenna ku abo 120 abaali mu kisenge ekyowaggulu baali boogera mu nnimi zaabwe zennyini. Bino tusobola obikakasiza ddala nga tweyambisa olunyiriri lw'omukaaga olw'essuula ey'okubiri. Bayibuli tugamba nti ku lw'eddoboozi eryava mu abo 120 enkumuliitu eyali mu Yerusaalemi yonna ne yeewuunya kubanga buli omu ku bo yabawulira nga boogera mu lulimi lwe. Kati ekitegeeza nti ekyayogerwa
ku lunaku olwo tekyali kirala, zaali nnimi za ddala. Nga abantu bano abaava mu bitundu ebyenjawulo, bano Abayudaaya abaali basasaanidde ebitundu ebyenjawulo, bwe baali bazze okujaganya olunaku olw'okuyitako oluvannyuma lw'ennaku 50 omuntukuvu n'afukibwa ekkanisa ng'ezaalibwa ddala, ekyamagero kino kyaweebwa abantu bano ekyokwogera mu nnimi ze baali tebamanyi, naye newankubadde baali tebazimanyi, abaali bazimanyi baategeera ddala nti abantu bano baali boogera ddala mu nnimi zaabwe. Ensonga lwaki Bayibuli etugamba nti bonna ne beewuunya nga bagambira ddala nti bano si Bagaliraaya aboogera bino. Olw'omunaana, kijja kitya kaakano nga ffe ffenna tubawulira nga boogera mu nnimi zaffe? So ekitegeereza ddala wano gwe yenna agenda maaso n'okugoberera bino nti bw'oba wekkaanyiza essuula eno ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda paka olw'11 lulagira ddala ennimi oba amawanga 16 agaali gakiikiriddwa abo abaali mu Yerusaalemi, era abaawulira abantu bano nga boogera mu nnimi zaabwe engwira. Ssebo ne nnyabo awuliriza, ennimi ezaayogerwa ze nnimi ze zimu ezikiikirya amawanga 12 agaali gakiikiriddwa awo mu Yerusaalemi. Singa obala ebitundu ebyo ebyenjawulo okuva ddala ku lunyiriri lw'omwenda paka olw'11 ojja kulaba amawanga 16 agaali gagenze maaso n'okuba nga gakiikirirwa. So kino kyenjagala obeere ng'otegeera ebyo ebyayogerwa abayigirizwa ababereberye. Lwaki tugamba nti ekyokubeera nti baayogeranga bwe baayogera nti kyali kyamagero nnyo? Twogeranga bwe twogera lwa nsonga eno wammanga nti jjukira abantu bano ne bali abaali babawulira nga boogera baagamba bano si Bagaliraaya. Kati ekireetera ekirabo kino okuba nti kyali kyamagero nnyo y'ensonga y'okuba nti abaayogera tebalina ngeri gye baali batendekeddwako olubereberye, tebalina kumanya kwa nnimi zino, naye bazoogera nga bayambibwa, nga basoboseddwa olw'Omwoyo Omutukuvu eyalina ekigendererwa eky'Obwakatonda kyali agenda maaso n'okuba ng'akola ki, ng'atuukiriza. Nti ate abayigirizwa bano bwe baayogera mu nnimi zino bazoogerera ddala bulungi nnyo owatali kunanaagira, ne bazoogerera ddala mu butuufu bwazo, nga era abaali basobola okukema ebyo byali byogerwa abayigirizwa nti byali bya nnamaddala beebo abaali bamanyi ennimi ezo, era be bagendera ddala maaso ne bagamba kijja kitya ne tubeera nga ffenna tuwulira abantu bano buli omu ku bo ng'ayogerera ddala mu nnimi zaffe. So n'olw'ensonga eyo kuviira ddala ku ebituzimbye kino kigwanidde okuba nga kitegeerekeka bulungi nnyo nti mu Bayibuli yonna kutunulira ddala endagaano enkadde n'endagaano empya, ennimi oba kye tuyita eky'omuntu okwogera mu nnimi ky'ekintu kyekimu ekirabikira ddala okuviira ddala mu ndagaano enkadde n'endagaano empya nga olulimi olwannamaddala. So abantu kye bayita okwogera mu nnimi leero nga balowooza nti okwogera mu nnimi leero kwe kwogera ebintu ebitakwatagana, ebitalina makulu, ebitalina kye bisongako. Ekigendera ky'essomo lino kwe kubeera nga tuwabula nga bwe tugenze maaso n'okuwabula mu masomo ag'enjawulo, nti bwe twogera ekigambo ekiyitibwa ennimi tutegeeza ennimi ezannamaddala ezoogerebwa abantu. Newankubadde bangi bagenze maaso n'okuba nga ekyawandiikibwa eky'Abakolinso ekisooka essuula 13 bakijja mu bulambulukufu bwakyo oba mu butuufu bwakyo nga bagamba nti waliwo ennimi ez'abamalayika, ne beerabira ki Pawulo kyali agendera ddala maaso n'okuba ng'akola ki, ng'ategeeza. Naye oyo yenna omukalaativu ekimala nga muyizi mwegendereza ow'ekigambo kya Katonda amanyidde ddala oba alina obusobozi obw'okumanya nti Pawulo bwe yayogera ku kiyitibwa ennimi ez'abamalayika yakozesa ekigambo ekyo oba yakozesa enjogera eyo mu ngeri ey'okubeera nga
agaziya obanga ayimusa nnyo obukulu obw'ensonga ey'okwagala gye yali agenda maaso n'okutaanya. Kubanga ffenna tulina obusobozi obw'okubeera nga tutegeerera ddala nti wonna bwe tumanyidde ddala okuva ddala mu kuwandiika kw'ebyawandiikibwa oba wonna omuntu asobola okuba nga yeekanyiza ddala mu byawandiikibwa owoogerwako bamalayika, tewaliwo malayika wonna we yali ayogeddwako oba we yali alabikidde mu kyawandiikibwa n'ayogera n'abantu ate n'ayogera nabo mu ngeri etategeerekeka. Buli malayika yenna eyatumibwa Katonda okwogera eri abantu be yayogera olulimi olw'abantu abo be yali atumiddwamu. So ennimi kikiikirya nnimi za nnamaddala ezayogerwanga abantu. So abantu bonna abeekweka mu kujubisa kwa Pawulo nga bagamba nti bye boogere bitategeerekeka ze nnimi ez'abamalayika, nedda okwo kuba kuvuma ebitonde ebyo, okwo kubeera nga tujja ekyawandiikibwa mu bulambulukufu bwakyo, mu bukulu bwakyo, ne tutandika okubeera nga tunnyonnyola ebyaffe. Ssebo n'ennyabo awuliriza essuula y'e13 ey'Abakolinso ekisooka nkulu nnyo nnyini ddala nti Pawulo yalaga engeri ey'okukozesaamu ebirabo byonna eby'omwoyo mu ngeri eyannamaddala. Ekigendererwa kirina kubeera nga kyakola ki? Kyakuzimba mubiri. Tuzimba tutya omubiri? Tulina okuba nga tweyambisa ebirabo byaffe eby'omwoyo nga tubikozesa mu kwagala, si mu ngeri ya kweraga, si mu ngeri y'okwetiriza, si mu ngeri y'ogamba twezimbagana fekka na fekka. Ate n'engeri ey'enjawulo nnyo gye tugwanidde okuba nga tufaako nga bwe ndaze nti omuntu yenna bw'obanga ebyawandiikibwa obikwata bulungi ng'era tobyongeramu, tobitoolako ba tobigattako, kyenjogedde olubereberye era kyenziramu nti wonna wetulaba okulabika okw'abamalayika bayogeranga ddala ennimi ezo ez'abantu bennyininyini abaali ez'abantu bennyininyini be baali batumiddwamu. So abantu abo babategeeranga era abantu abo bayanukulanga n'ez'emalayika ezo zategeeranga. Jjukira tukozesa ekyokulabirako Luka essuula ey'okubiri. Malayika Gabudyeri atumiddwa eri embeerera etibwa Mariya. Tiyayogera bintu byali tebikwatagana, yayogera ddala erinnya nti Mariya, n'annyonnyola n'ebintu eby'enjawulo ebyali mutumiddwa, era Mariya n'amutegeera bulungi. Mariya n'abuuza n'ekibuuzo era malayika n'akiddamu buki bulungi. Naye kati leero abantu abagamba nti ennimi ezoogerwa bo nga tebitegeerekeka, ebintu ebyenjawulo ebyo bagenda maaso n'okugera nga tebitegeereka. Simanyi saakulaba baba bategeeza ki? Kubanga Bayibuli ebeegaana, ate Bayibuli ebeegaana, naffe tugwanidde obeegaana nti kye bayita ennimi si ze nnimi eza Bayibuli, kubanga ennimi eza Bayibuli nnimi za nnamaddala. Y'ensonga lwaki nkuzaayo ku nsonga eri nti gwe bw'oba tofunanga masomo gano ge twakola okuva mu kitabo eky'Abakolinso ekisooka nga tutunulira ssuula ku ssuula, lunyiri ku nyiri, ddayo wekkaanye essuula ey'e12, ey'e13 n'ey'e14 nga bwe ziri ku YouTube channel yaffe, ojja kubeera nga onnyonnyokera ddala ensonga zino bulungi nnyo nnyini ddala. So ng'era bwe tulaze mu masomo amalala, era ne kaakati ngenda mu maaso n'okuttaanya nti ennimi ezaaweebwa ku lunaku olwa Pentekooti ng'ekkanisa ezaalibwa zaali zikolanga akabonero ak'obulamuzi bwa Katonda eri Abayudaaya olw'okugaana Kristo Yesu nti eyali Masiya. Ebintu bino binnyonnyolebwa ddala bulungi bw'obeera nga wekkaanyiza n'ebyo Pawulo byayogerera ddala mu ssuula ey'e14 ey'Abakolinso, ng'agenda ddala mu maaso n'okuttaanya ng'alagira ddala nti bannange bino bigwanidde okuba nga bifiibwako, ng'agamba mu 21 nti ng'era bwe kyawandiikibwa mu mateeka nti naayogera ne bano abantu mu lulimi olugwira n'emimwa emigwira, era naayogera ne bano abantu naye ate era abantu bano tebajja kumpuliriza. Bino bigambo byemu birabikira mu bitundu eby'enjawulo eby'endagaano enkadde, ne bwe weeyambisiza Ezekieri essuula ey'okusatu olunyiriri lw'omukaaga paka olw'omwenda. Ezekieri Katonda amutuma eri bannayisirayiri, naye ye yennyini Katonda amaliriza amugamba nti nkutuma eri bannaggwanga Abayisirayiri
eri baganda baabo naye nkukakasa tebajja kuwuliriza. Lwaki? Mukama amugamba nti balina ebyenyi ebikalubu era balina emitima egy'emputu. So ne wano ayogera Pawulo akwata mu ndagaano enkadde ng'agamba nti nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka, naayogera ne bano abantu n'ennimi engwira n'emimwa emigwira, naye era abantu bano tebakola batya, tebaawulire. Olwabirimu n'agenda amaaso n'agamba nti ku lw'ensonga eyo nti ennimi si kabonero eri abo abakkiriza naye kabonero eri abo abatakkiriza. Tubinnyonnyodde mu masomo ag'enjawulo ne tulagira ddala nti ssebo ne nnyabo gwe yenna ayinza okuba ng'ofaayo nnyo nti ekigambo kya Katonda kikwatibwe bulungi. Ssebo ne nnyabo kyenkusaba, Bayibuli etulaga nti ennimi zaabanga kabonero eri abo abatakkiriza, si eri abo abatakkiriza. Zaabanga kabonero eri abo abatakkiriza, si eri abo abakola batya, abakkiriza. So njagala kino kibeere nga tukigusiza ddala bulungi oba nga kitegeerekekebwa ddala bulungi nti ekigendererwa ky'ennimi kyatuukirizibwa, kubanga bano aboogerwako nga batakkiriza si balala, baali Bayudaaya mu masekkati ag'ekkanisa ey'Abakolinso, kubanga Abakolinso kyali kibiina ky'abantu ba mirundi ebiri abaali bajjuza abaali mu bungi, Abayonaani oba bannamawanga wamu n'Abayudaaya. So y'ensonga lwaki Pawulo alaga nti n'olw'ensonga eyo ennimi kabonero si eri abo abakkiriza wabula eri abo abatakkiriza. Kati leero abagamba nti boogera mu nnimi ekigendererwa kyaki? Boogera eri baani? Kabonero eri baani? So bino bimu ku bintu ate era bye twalaga mu ssomo eddala nga Isaaya 28:11 elulagira ddala nti nayogera ne bano abantu mu nnimi eng'enyi. So essomo eryo nalyo twalikola liragira ddala nti Pawulo byakwata no mu Bakolinso essula 14 nti Pawulo byakwata no mu ssula 14 olw'abirimu paka olw'abirimu alina gy'abijja mu ndagaano ki enkadde. Jjukira nti endagaano empya ennyonnyola endagaano enkadde. Kyonna ekitavayo bulungi oba omuntu kyatasobola kutegeera bulungi mu ndagaano enkadde, ate endagaano empya ekinnyonnyolera ddala bulungi neetegeeza nti kino kyali kisonga ku kino kyali kisonga ku kiri. Y'ensonga eyo wammanga. N'ekirala era tugenze mu maaso n'okukaatiza mu masomo ag'enjalo nti ennimi zaalina ekigendererwa ekyokubiri, ng'ekigendererwa ekyo ekyokubiri kyakubeera nga zinywereza ddala obuweereza obw'abatume. Bw'oba osomye Maako 16:17 Mukama waffe yagamba buno obubonero bunaagoberera abantu bano, era Bayibuli etulaga obubonero bwo mu byaddala bwagoberera abatume mu ntandikwa ey'okusimba ekkanisa, mu ntandikwa ey'omulimo gwe bagenda maaso n'okuba nga bakola. Bw'osoma Maako 16:19 paka 2 era ne Bebulaniya essula ey'okubiri olw'okusatu paka olw'okuna nalwo lunywereza ddala ensonga y'emu, wamu n'ekitabo eky'ebikulu eby'abatume kiragira ddala nti buli kabonero konna akoogerwako mu Maako 16 kalabikira ku batume, tekalabikira ku bantu aba bulijjo. Twala obudde wekkaanye ensonga eso. Tewaliwo kifo kyonna we tulaba ennimi ezannamaddala nga zaayogerwa owataali batume. Wonna we tulaba n'ebyamagero mu kitabo eky'ebikola by'abatume, abatume balina okuba nga weebali. Lwaki? Kubanga ku bo Mukama waffe kubanga bo bebo Mukama waffe Yesu Kristo byali alonze ku bo okubeera ng'akola ki? Azimba omusingi ogw'ekkanisa ye, nga Befeso 2:2 bweraga nti ekkanisa kaakano ezimbiddwa ku musingi ogw'abatume wamu ne bannabbi. Lwaki? Nakino nakyo kikulu nnyo kyakutegeera nti ebyamagero byonna bye tulaba mu Bayibuli tebyamala gatuukawo, wabula eri byo waliwo ekigendererwa ekyabitambula
atambulirangako. Ensonga lwaki Luka bwe yali awandiika obuvo buno obwa entandikwa y'ekkanisa, Luka alaga ebyawandiikwa bya mirundi ng'ena eby'abantu nga boogera ennimi ezannamaddala. Luka atulaga mu Bikola by'Abatume essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka olw'omunaana ennimi ezayogerwa ku Pentekooti, n'atulagira ddala ne mu Bikola by'Abatume essuula ey'ekumi olunyiriri lwa mwenya paka 48 ennimi ezayogerwa mu nnyumba eya Kolonelio, era n'atulaga ennimi ezayogerwa mu Bikola by'Abatume essuula y'ekumi n'omwenda olunyiriri olusooka paka olw'omusanvu. Abo abaali abayigirizwa aba Yokaana Omubatiza abaali tebamanyi ku nsonga ey'Omwoyo Omutukuvu wala Pawulo yamala basomesebwa bulungi, nabo bagenda mu maaso n'okwogera. So ebitundu ebyo ebisatu oba ebyandiko ebyo bisatu bye bisingira ddala okubeera nga bikola bitya, nga bitanyiza ddala ensonga ey'ennimi nti zayogerwa ezetulaba mu byawandiikibwa oba zetulaba mu kitabo eky'Ebikola by'Abatume, tulaba mu byawandiikibwa bya mirundi emeka esatu. So tugwanire nate era okuba nga tujjukira nti ekigendererwa ekikulu eky'ekitabo eky'Ebikolwa eby'Abatume kwe kulagira ddala enkyukakyuka ezaaliwo mu kkanisa embereberye Omwoyo Omutukuvu bwe yagendanga maaso n'okuba nga akka ku bantu ab'enjawulo. Era kikulu nnyo gwe yenna awuliriza okubeera nga otegeera nti si buli muntu yenna eyajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu yagenda mu maaso n'okuba nga akola ki, nga ayogera mu nnimi. Ekyokulabirako ekisookera ddala, Bayibuli terina wetulagira ddala nti abo abakkiriza enjiri eyali ebuuliddwa Peetero mu Bikola by'Abatume essuula ey'okubiri olunyiriri olw'anamu nti bagenda mu maaso ne boogera mu nnimi. Ekyokubiri era tulaba mu Bikola by'Abatume essuula y'omunaana olwa 35 paka 38 nti omusajja amanyikiddwa nga omulaawe Filipo bwe yagenda mu maaso n'omubuulira enjiri, oluvannyuma omwami oyo n'agikkiriza n'agenda mu maaso n'okubatizibwa, era ekitabo tekiraga nti omwami oyo yayogera mu nnimi. Tetwerabidde n'abo abaali abakkiriza mu kitundu ekya Samariya ti Filipo era bwe yababuulira enjiri, newankubadde abatume baasindikibwa okuva mu Yerusaalemi, Yokaana ne Peetero ne bajja ne babasaako emikono ne bajjuzibwa Omutukuvu, Bayibuli tetulagira ddala nti abantu abo bakola batya, bayogera mu nnimi. Tetusobola kukomaawo n'omutume waffe yennyini Pawulo olunaku lwasinsikana Mukama waffe Yesu Kristo paka okutuuka okubatizibwa kwe, Bayibuli nayo era tetulaga nti yayogera mu nnimi. Nga tetwerabidde Bikola by'Abatume essuula e13 nayo etulaga nti Abakristo ab'enjawulo abagenda maaso n'okuba nga bakkiriza nabo ate era teri n'omu ku bo yayogera mu nnimi. Osobola okitwalira ddala paka ku ssuula ey'okumeka ey'e19. Tetulina we tulaba mu Kristaayo yenna buli agenda maaso n'okuba nga alokoka n'ajjuzibwa n'Omwoyo Omutukuvu ate era nga yalina okulabisa akabonero ak'okuba nga akola ki, ayogera mu nnimi. So lwaki bino byonna tubigendamu? Ekigendererwa kye kino wammanga nti ennimi mu ntandikwa y'ekkanisa ne kaakati tezibangako kabonero akalaga nti omuntu afuuse Omukristaayo. Nkiddamu, ennimi okuviira ddala ku ntandikwa y'ekkanisa paka kaakano tezibangako kabonero nti omuntu oyo afuuse Omukristaayo. Wabula Bayibuli etulaga nti Abakristaayo ffenna twabatizibwa omulundi ogumu Omwoyo Omutukuvu bwe twali tuteekebwa mu mubiri ogwani, ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, ng'Abakolinso ekisooka essuula e12 olunyiriri lw'13 bwe lutanyiza ddala bulungi. Ate Pawulo ensonga eno agijjirayo ddala bulungi mu bukakafu obulaga nti ekiraga omuntu yenna agamba nti alokoka nti Omwoyo Omutukuvu akolera mu ye. Pawulo talaga nti akabonero akalaga nti Omwoyo Omutukuvu akolera mu bulamu bw'oyo omuntu kalina kubeera ka muntu oyo kwogera mu nnimi. Pawulo alaga akabonero akalagira ddala nti omuntu oyo Omwoyo Omutukuvu akolera ddala mu bulamu bwe asonga ku ekyo kye tuyita ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu nga bwe bitulagibwa mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olw'22. Lwaki? Bayibuli etugamba mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri olw'22 nti ekibala eky'Omwoyo Omutukuvu kwe kwagala, ly'essanyu, emirembe, obugumiikiriza, obulungi, obukakamu, Bayibuli etulaga obulungi, obwesigwa, okwefuga era n'ebintu nga bino eby'enjawulo. Netulaga nti ku bino tekuliiko kiteeka lyonna. Ssebo ne nnyabo abo bagamba leero nti boogera mu nnimi
tetulaba kwefuga eri bo. Ensonga lwaki olaba ono ayogera n'oli ayogera newankubadde bye boogera si z'ennimi ziri bayibuli zogerako eza ddala, naye bo bakulaga nti bali wansi w'amaanyi mangi nnyo ag'omwoyo omutukuvu kugamba tewaliwo mbeera ya kwefuga. Abalala bagwa muli, abalala nabo ne bagwa muli, n'oli n'ayogera kiri, n'oli n'ayogera kiri. So n'olya nga saakulaba nga ajudde ekizimbe kyonna, nga ebyo byonna bayibuli byetugamba okugoberera betugwanidde okuba nga tussa mu nkola, nga tuweereza eŋŋanya, nga tuweereza eri ono n'oli tebiteekebwa mu nkola. Y'ensonga lwaki nti ensonga eno ey'Abagalatiya essuula ey'okutaano/22 paka 23, ensonga eno y'emu kwaga amazima ageerabiddwa nnyo abo abaagala ennimi, kubanga bamenya buli kiragiro kyonna ekiteekeddwawo eky'endagaano empya kyetugwanidde okuba nga tugoberera nga tuli mu kanisa, kubanga abo bonna abagenda maaso nga bagamba nti ekirabo kino ekyokwogera mu nnimi ekyali kyabwe batume nti ne kaakano weekiri, ssebo ne nnyabo abantu bano tebakoma bukumi kubanga boogera mu nnimi eziterina kakwate kweza eza bayibuli, wabula bagenda ddala ne mu maaso okubeera nga bo bennyini bawaayo okuvuunula okwabwe okw'ennimi ze baba boogedde. Bayibuli ekyo tekiraga, era bayibuli ekyo tekikkiriza, kuba bayibuli yemu eraga mu Bakolinso ekisooka essuula ey'e12:10 nti Omwoyo Omutukuvu yagabira abamu ekirabo ekyokwogera mu nnimi era n'agabira abalala ekirabo ekyokola ekyokuvunula. Kikkirizibwa mu nsomesa ya bayibuli n'ebyo bye tulaba mu byawandiikibwa nti omuntu teyabanga na busobozi bwogera mu nnimi atera nga mu mbeera yemu alina n'obusobozi obuvuunula. Nedda, eyayogeranga mu nnimi yali yeetaaga omuvuunuzi, ayayogeranga mu nnimi ate si y'omu eyali agenda maaso n'okuvuunula. Kati leero tubiraba, oli bamala okwogera ebyo byayogedde byonna byayita nnimi ate n'agamba nti bw'ati Mukama bw'ayogera. Ebyo byonna bikyamu, kubanga bayibuli si bwetyo bweraga, era ebyo biragira ddala nti tewaliwo kwefuga mu abo abagenda maaso n'okubanga bayayanira ennimi, newankubadde ennimi ze bali okuyayanira bo ze bagamba nti boogera si z'ennimi ziri ezannamaddala nga bwe tulabye bayibuli bwetulagira ddala. So olunaku olwaleero enneeyisa enkyamu yegenze maaso n'okubanga ekkirizibwa nga egoberera ebya bayibuli. Nziramu olunaku olwaleero enneeyisa enkyamu ate yegenze maaso n'okukkirizibwa nti yengeri entuufu eya bayibuli, wabula ate ebyo ebyannamaddala oba ensomesa yennyini eya bayibuli olunaku olwaleero yo egaaniddwa, era ng'ereetera abantu bangi obutabeera nga bagiwuliramu emirembe. Ssebo ne nnyabo, bwe kibanga Katonda yennyini yagenda maaso n'okubanga agamba nti wagwanidde okubeerawo emirembe n'obumu mu kkanisa ye, ate tasobola kubanga Katonda y'omu bannange agenda maaso n'okubanga aluŋŋamya obutali butebenkevu, tasobola kubanga ye Katonda y'omu akkiriza embeera eno ey'abantu okubeera nga bakola ebintu mu mbeera ey'okubeera nga waliwo okutabulwa. Tekisoboka. So ebintu byonna Katonda byagala bikolebwe mu kkanisa ye agamba bigwanidde okubeera nga bikolebwa mu mpisa ennungi, si bino buli omu ali mu bibye, buli omu kwegamba ayina engeri gy'atwalibwamu. Jjukira Omwoyo Mutukuvu mwoyo wa mazima, si mwoyo wa kubula. Bw'abanga mwoyo wa mazima nga si mwoyo wa kubula, tasobola kubanga ate oyo mwoyo wa mazima eyakka ku batume n'abasobozesa okuwandiika ebyo bye bawandiika, ate y'omu yagenda maaso n'okubeera nga alungamya abantu okubeera nga baleeta embeera etali ya mpisa mu kanisa. So olunaku olwaleero bye tulaba mu kibinja eky'Abapentekooti abatwala ebintu ne babiyitiriza
webigwanidde okubeera nga bibeera. Singa otunuulya ebyo bye bayita emirimu egy'omwoyo omutukuvu mu makanisa gaabwe n'obigereganya ne ku bye tulina mu Bayibuli, ssebo n'ennyabo ojja kukkiriza nti leero bye tulaba mu kanisa ezaabo abapentekooti abeesuddiya ennyo si bya bwakatonda wabula biriko emyoyo emirala emikyamu, kubanga bamenyera ddala ebiragiro byonna Bayibuli byeteekawo bye tugwanidde okubeera nga tugoberera. Ensonga lwaki tugamba nti ekyo kye bayita emirimu egy'omwoyo omutukuvu bakiyite erinnya eddala, kubanga tumanyidde ddala emirimu egy'omwoyo omutukuvu gikolebwa mu kipisa. Nekisookera ddala kyenjagala tubeere nga tutegeera nga tukola okumaliriza okwesoma lino kwe kuno wammanga nti Bayibuli terina wonna wetugamba nti tuyayaanire ekirabo ekyokwogera mu nnimi. Lwaki? Bayibuli nnambulukufu bulungi nti tugwanidde okuyayaanira ebirabo ebyo ebyekuusa ebitambulira mu mbeera ey'okwogera mu nnimi abantu abasinga ze basobola okubeera nga bakola batya nga bategeera. Sijja kulwisaayo kankuwe essuula eyo eya Bakolinso esooka essuula ey'e12 olwakumeka olwasatumu bweti bweraga. Eragamba naye egamba nti naye mwegombenga ekirabo mwegombenga ebirabo ebisinga obukulu era mbalaga ekkubo erisinga ennyo obulungi. So bwatyo bwagenda maaso n'okuba ng'akola alaga kati bw'ogenda mu ssuula ey'e14 ate era agendera ddala maaso n'okola ki n'okuttaanya obukulu bwemu obw'ensonga. Abakolinso ekisooka essuula ey'e14 olwasatumu bw'ati bw'agenda maaso n'agamba kubanga mwenna muyinza okubuuliranga kinoomu bonna bayigenga era bonna basanyusibwenga. Ndowooza olaba nti okubuulira okusomesa ebyawandiikibwa ne tulaga obukulu bw'ebyawandiikibwa Bayibuli eraga nti ekyo kye kisingira ddala okubeera nga kikola kitya nga kikulu nnyo nnyini ddala, kubanga okusomesa kwesigama mu kubeera nga twogera mu nnimi abantu abasinga ze bakola ki ze bategeerera ddala era abantu ze basobola okubeera nga bakola ki bafuniramu obukulu obw'ensonga. So ensonga lwaki tukiraze mu masomo ag'enjalo nti obunnabbi mu ndagaano empya era butegeerebwa ng'okola ki okubuulira. Kyava agamba nti kubanga mwenna muyinza okubuuliranga kinoomu bonna bayigenga. Lwaki obunnabbi bukulu nnyo mu kanisa oba okubuulira kukulu nnyo mu kanisa? Okubuulira kuleeta abantu okuyiga, kuleetera abantu okusanyusibwanga, omuntu n'ategeera ekyandikwa ne kimutuulamu n'alya kalumondeke bulungi ng'ategeeredde ddala nti kino kitegeeza kino, okusinga omuntu alimu simanyi bababa maama n'ebisigadde. So ssebo ne nnyabo nga mpunzika bino wammanga. Ensonga lwaki ngenze mu bino byonna, ensonga enkulu ebadde yakubeera nga nteekawo omusingi ogusobola okubeera nga gukuyambira ddala okutegeera kiki Bakolinso essuula ey'e14 olunyiriri lwa 39 kye lutegeereza ddala nti nga totegedde ebyo byonna bye njogedde 39 tesobola kukola makulu, kubanga tutegedde 39 teriwo kulwayo yokka wabula ezimbibwa ku makulu ag'ensonga nnyingi nnyo Pawulo ge yali amaze osimba mu ssuula ey'e12 ey'e13 n'ennyiriri ezisookera ddala mu ssuula ey'e14. So bw'agamba nti abooluganda muyaayaane nnyo okubeera nga mubuuliranga ate temugaananga kubuulira mu nnimi. Kino nga bwe ndaze mu byawandiikibwa ebyenjawulo oba mu bintu ebyenjawulo byenkoonyeko nti abagwa mu kibinja eky'abapentekooti kino kye kimu ku byawandiikibwa byabwe kye beeyambisa ennyo bwe bafuna obutakkiriziganya wamu n'abo abalala aboogera ku mbeera eno ey'ennimi. N'ekigwanidde okubeera nga kitegeerebwa bulungi nnyo gwena awuliriza wano faayo nnyo nti ebigambo bino bye tugenze mu maaso n'okwekkaanya mu kitabo ky'Abakolinso byawandiikibwa
byawandiikwa mu mwaka ogw'ataano eri ekibinja eky'abantu abaafuna ekirabo kino eky'omwoyo omutukuvu, nga era ekibinja ekyo baaweebwa ekirabo kino okubeera nga kigenda mu maaso n'okuba nga kibasongako nga abo Mukama waffe Yesu Kristo bye yali ayawudde okuba nga ekkanisa ye ezimbibwa ku musingi gwabwe. Era abantu abo tubalaze masomo ag'enjalo nga be batume. Ne bwe tuba tuli mu kkanisa eno ey'Abakolinso, ekirabo kino era kyali kirina embeera ey'okwekuusa ku kusonga ku butume obw'omuntu ono ayitibwa Pawulo. Jjukira mu bbaluwa ey'okubiri alaga mu Bakolinso 12:12 ng'agamba nti ebirabo eby'abatume saabikolera ddala mu masekati gammwe. Ekimu ku birabo eby'abatume kye kirabo eky'okwogera mu nnimi. So Pawulo yakiina, era mu kuba nti yali agezaako okuleeta obutebenkevu mu kkanisa eno y'Abakolinso, waliwo abaali bagenda mu maaso n'okubeera nga mu mbeera emu oba endala beegulumiza nti bo ekirabo kino bakiina, naye nga mu ngeri yaabwe gye baali bakikozesaamu okuwandiika kwa Pawulo kulaga nti kye baalina si kye kyali ekyannamaddala. Bwe kiba nga kyali kyannamaddala, lwaki kyali tekigobera ebyo ebigwanidde okugobererwa, nga okubeera nga omuntu oyo bw'aba nga akozesa ekirabo ekyo agwanidde kikozesa nga kiriko obuvuunuzi mu kibiina eky'abayigirizwa abangi. Ate ekirala nti bw'abeera nga ekirabo ekyo kimwereddwa mu kibiina eky'abantu abangi, wabeerewo abakema ebyo bigenda mu maaso n'okuba nga bikola bitya nga byogerwa. So ebyo tebyaliwo mu kkanisa ey'Abakolinso. Era ne kaakati obuvuyo bwe bumu obwali mu kkanisa ey'Abakolinso bwe buvuyo bwemu bwe tulaba kaakati, nti newankubadde twawandiikibwa ebintu bye tugwanidde okugoberera, bangi tebabifuddeeko. Nti ne bwe tugamba nti ebimu ku birabo bino byali bisonga ku buweereza obw'abatume, era waliwo abatannaba kubanga bakkiza, ng'ate n'ekyo kye balwanira okubanga balina nga bagamba kye kimu eky'abatume, bw'okigereganya ku ebyo bye tulina mu Bayibuli tebikwatagana. Jjukira tutunudde era nti mu kkanisa y'emu y'eno mwalimu Abayudaaya, nti ekirabo kino bwe kyalabikira mu kkanisa eno kyali kyakubeera nga kisoomooza Abayudaaya bano okubalaga nti omusango gwa Katonda gwali gugenda okujja ku bo olw'okubeera nti baali baganye Masiya, baali baganye Kristo Yesu nga Masiya eyali asindikiddwa gye bali. Jjukira bulungi nakulaze mu ntandikwa y'essomo lino nti tewaliwo kyawandiikibwa kyonna mu ndagaano mpya ekisinga ddala otulaga ensonga ya namaddala lwaki ennimi zaayogerwanga mu kkanisa embereberye. Bw'osoma ekyawandiikibwa kye twatunulidde kyabadde kyawandiikibwa eky'Abakolinso essuula ey'e14 olw'abiri paka ku lw'abiri Pawulo bwe yalagira ddala nti ennimi kabonero si eri abo abakkiriza wabula eri abo abatakkiriza. Kati gwe bodduka ne Bakolinso essuula ey'e14 olunyiriri lwa 39 n'otamanya nti no amakulu g'ennimi gannyonnyoddwa eri emabega, toyina makulu gonna g'ogenda kubanga otegeera. Lwaki? Kubanga kyenjagala otegere kye kino nti mu biro eby'okuwandiika ebbaluwa eno Omwoyo Omutukuvu yali ekirabo kino akyakiganya okuba nga kigenda maaso n'okuba nga kirabisibwa, kubanga omusango gwe kyali kisongako gwali tegunnaba kutuuka, era ekigendererwa ky'ekirabo ekyo kyali kikyali kiramu. Naye mu mwaka ogw'7 ebyo byonna ekirabo ekirabo kyakisongako ng'obulamuzi obwali bugenda okujja eri Abayudaaya, omwaka ogw'7 kasita gwatuuka bwe ekirabo ekyo ne kibeera nga kyagenda mu maaso n'otuukirizibwa. Abaluumi bwe bagenda mu maaso n'okwetoolola ekibuga ekya Yerusaalemi, ne bagenda mu maaso n'okukyokya kyonna, ne baleetera Abayudaaya bangi ogenda mu buwanguse, n'abalala bangi nnyo okuba nga bagenda mu maaso n'okuttibwa, nga Katonda bwe yali yabalabula edda olw'obujeemu bwabwe bino byali byabadduukako. Bw'osoma Mika essuula esooka enywereza ddala ensonga y'emu, bw'osoma ne Baluumi 9:17 paka 23 nayo enywereza ddala ensonga y'emu. So basebo ne banyabo, ebintu leero bye tuwulira nga byogerwa abo abali mu kibinja eky'Abapentekooti n'amakanisa amala agakkiriza nga bo bwe bakkiriza, olunaku olwaleero tebiina kakwate n'ekigendererwa ekyekyo ekyali kyaweebwa. Leero bye tuwulira
byebirimilimi ebitategerekeka omuntu kwogera kyonna ekijja mu ndowooza ekwanga bwe batyo babatendeka nga bagamba infact babatendeka na butendezi nti gwe tofayo gwe yogera kyonna kyonna kwega muntu n'abanga mulalu yogera kyonna ekize tobirowoozaako gwe yogera bwogezi so ebyo byokwogera obwogezi bw'oba otunudde mu mateeka agafuga ennimi n'otunuulya n'abantu abo ebyayogera kyonna kyonna ekize mu ndowooza yo tebirina akakwate n'amateeka agafuga ennimi ensengeka ey'ebigambo n'omubiri ogw'ebigambo ebyo byolo tetubiraba wabulayo bye tulaba bantu kukozesa ndowooza zaabwe bantu kubeera nga bateeka mu nkola bye babatendese okuba nga bayiga okuba nga baatula ebintu eby'engeri nga ki ng'eyo so mu bufunze nsobola okuba nga nkugamba nti Pawulo kyayogera mu Bakolinso essuula ey'14 olwasatu mu 9 kyali kya namaddala era kyabyawandiikibwa nnyo kubanga kyali kikolera ddala mu biro eby'okuwandiika okwo kubanga ekirabo ekyo kyennyini kyali kikyagenda mu maaso n'okuweebwa ate n'ekigendererwa kyakyo kyali kikyali kiramu mu biro ebyo naye singa obeera mwegendeza ekimala nti bwe tuba tweyambisiza n'obweyambisi kye tuyita kya history oba ebyafaayo eby'ekkanisa tetugamba nti no ebyafaayo eby'ekkanisa tubikozesa okunnyonnyola ebyawandiikibwa nedda ebyafaayo eby'ekkanisa biwagira bayibuli byekola ki byeyogera nti waliwo abantu ab'enjawulo abadde mu byafaayo eby'ekkanisa nga nabo basobola okusongera ddala ku bino byenjogedde wammanga nti ekyasa ekisooka bwe kyakoma jjukira ekyasa kikola emyaka 100 mu kyasa ekisookera ddala mwe twalina okujja kwa mukama waffe Yesu Kristo mwe twalina era n'obuweereza obw'abatume n'abo be bagenda mu maaso n'okutendeka ekyasa ekiddako teri mutume n'omu yasukkuluma kyasa kisooka bonna baafiira mu kyasa ekyasooka naye waliwo abantu abaddawo ng'ekyasa ekisooka kyali kikomye be tuyita abaali abayizi ababaki ababatume abaali abayizi ababatume oba abo abatendekebwa abaali bayigirizibwa abatume mu luzungu tubayita the apostolic fathers nti abakadde ababogerwako ab'ekkanisa bagenda maaso baaliwo mu byasa ebyaddirira okuviira ddala ku kyasa nga okubeerawo kwabwe kulabisibwa nnyo mu kyasa ekyokubiri n'ebyasa ebirala ebyaddako awo naye bwe tuugira ku bakadde bano ab'ekkanisa oba abakadde bano abaali bayigirizibwa abo abaali basomesebwa abatume nti bwe batandika okuba nga bawandiika mu biro byabwe ku bintu ebyenjawulo n'oba otunudde oba batuuka okuwandiika ku ebyo biyitibwa ebirabo eby'omwoyo teri n'omu ku bakadde abo abasonga ku birabo bino ebyali byaweebwa abatume nga bwe twayogerako mu masomo amala ng'omumwozingidde n'ekirabo ekyaki eky'ennimi newankubadde okusongako ku kirabo ekyaki eky'ennimi so baaliwo nga bagenda maaso n'okulwanira obukristaayo lwaki nti ne mu biro eby'abatume byennyini abalabe ab'ekkanisa baali bagenda maaso n'okulabisibwa abamu ku bo bagamba nti okuzuukira kwali kwamaze dde okutuukawo kati gwe lowoozaamu kino nti bwe babeera nga abasomesa ebikyamu baaliwo ne mu biro eby'abatume kiki ekyaddawo nga abatume bamaze okufa ensomesa enkyamu ate zagenda mu maaso n'okola ki n'okweyongera naye bano be tuyita the apostolic fathers bo okuwandiika kwabwe mu bitundu ebyenjawulo oba ne mu bintu ebyenjawulo bye bawandiika baali bawandiika nga badifendinga oba nga balwanirira ebyo ebyali byamala dde okusomesebwa baki abatume naye mu kuwandiika kwabwe tewaliwo nawe bawandiika nga boogera nti mu biro byabwe ekirabo ekyokwogera mu nnimi kyali kikyaliwo ekirabo ekyokwogera mu nnimi kyali kikyaliwo mu biro byabwe so tebalina wonna bye bawandiika nti mu biro byabwe kino ekirabo ekyokwogera mu nnimi kyali kikyagenda mu maaso ate kyenjagala okukakasa nti abamu ku abo abayitibwa ba apostolic fathers abaali ebyafaayo by'ekkanisa byogera ku bantu ab'enjawulo nga
ensomesa yaabwe yali ya namaddala. Ensomesa yaabwe yali kwegamba nga tekontana n'ebyo abatume bye baali bamaze okuwandiika. Omu ku bo bamuyita Justin Martyr. Justin Martyr yaliwo okuva ddala ku kyasa eky'ekikumi paka ku kyasa eky'ekikumi 65, naye mu ebyo bye yawandiika naye talaga nti mu biro bye ennimi zaali zikyayogerwa. Bw'otunuulira omwami mulala ayitibwa Irenaeus yaliwo okuva ddala ku kyasa eky'ekikumi 40 paka ku kyasa eky'e203, naye mu ebyo bye yawandiika talagira ddala nti mu biro bye ezo ennimi zaali zikyagenda ddala mu maaso n'okuba nga zikola zitya nga zoogerwa. Omulala ayitibwa Origen yaliwo mu kyasa eky'ekikumi 85 paka ku kyasa eky'e253, mu ebyo bye yawandiika naye talaga nti mu biro bye ennimi zaali zigenda mu maaso n'okuba nga zikola zitya nga zikyayogerwa. Omulala ayitibwa Chrysostom yaliwo mu kyasa eky'e347 paka 407. Mu ebyo bye yawandiika Chrysostom talina walagira nti abantu ab'omu biro bye oba abakristaayo b'omu biro bye omu ku bo yalabisibwako n'ekirabo ekyokwogera mu nnimi. Omulala abasinga gwe basinga okutegeera bamuyita Augustine yaliwo mu kyasa eky'e554 yaliwo mu kyasa eky'e354 paka ekyasa eky'e430. Mu ebyo byawandiika Augustine talina walagira nti mu biro bye abantu baali boogera mu nnimi. So abo bonna ekkanisa omuntu yenna agamba nti agoberera ekkanisa engeri gye badde etambulamu oviira ddala mu biro by'abatume n'abakristaayo abalala baddawo, bano baali bakkirizibwa ddala nti baali bantu abaali batya Katonda ng'era ekigambo kya Katonda bakissaamu ekitiibwa. Nabo balagira nti mu biro byabwe bino byali tebikola ekirabo ekyokwogera mu nnimi, kirabo ekyokwonya kola ebyamagero byali tebikyaliwo. Newankubadde era mu biro byabwe tusobola agamba nti abaali basomesa ebyobulimba baali tebaliwo. Omuntu amanyikiddwa nga Montanus yaliwo mu biro ebyo ebyekyasa eky'e126 paka ku kyasa eky'e180. Ebyafa biraga nti yayogerako mu nnimi, naye newankubadde ebyafa biraga nti yayogerako mu nnimi, ebyafa bimu bitulaga nti abakristaayo abaaliwo mu biro bye abaali batya Katonda n'ekigambo kye bakakasiza ddala nti Martinus yali akyale nga yali wansi w'obufuzi ow'emyoyo emikyamu, okwo nga kwotwalidde Tertullian eyali omu ku bayizi be. So yeeyo byebyo ebyafa eby'ekkanisa okumpikumpi awo n'abatume, abantu abaali okumpikumpi n'abatume awo ekyasa eky'ekikumi awo mu ekyasa eky'e200 abaali okumpikumpi n'abatume nabo balaga nti ebirabo nga okwogera mu nnimi byali tebikyagenda mu maaso oluvannyuma lw'emyaka emeka 10. So bwe tuba tugenze mu myaka egya abo abayitibwa ba reforma oba abaleeta enkyukakyuka oluvannyuma, ebyafaira bitulaga nti bwe baali balwanyisa ekkanisa ey'Abaroma nga bagiraga nti Bayibuli kwe kwogera kwa Katonda okusemberayo ddala, abantu nga Martin Luther mu bye baawandiika nabo bakulaga nti mu biro byabwe ekirabo nga okwogera mu nnimi kyali tekiriwo. Abantu nga John Calvin, abantu nga John Knox, abantu nga tusobola okugamba Jonathan Edwards, abantu nga Spurgeon, abantu nga B.B. Warfield, abantu nga Martin Lloyd Jones, abantu nga George Gardner, bonna banyweza ensonga y'emu nti ebintu ebyo oba ebirabo ebyo byali bisonga ku bantu abaali bayitibwa abatume byali tebikyaliwo mu biro byabwe. So newankubadde bwengera mu kyasa eky'19 waliwo enjigiriza enkyamu ezagenda mu maaso n'okuba nga zirabisibwa abantu nga Charles Fox Parham ne omukyala ayitibwa Agnes Osman abagenda maaso n'agamba nti ekirabo ebirabo byali biweddwa abatume byali bizeemu okulabisibwa, naye abakristaayo abaliwo mu biro byabwe mu byekyasa eky'19 bakakasiza ddala nti abantu bano baali ba ssekigwanyizi nga bagezaako okutunda amanya gaabwe
oba n'obubondo bwabwe bwe baali batandise. So omuyaga ne guviira ddala ogw'obulimba mu kyasa ekyo19 ne gweyongera ddala mu bantu nga ba Oral Roberts, ne gweyongera ddala mu bantu nga ba Kenneth Hagin, omonga mwotwalidde abantu ab'enjawulo abagenze maaso n'okubeera nga bakola ebintu eby'obulimba nnyo nnyini ddala, ba Benny Hinn, ba Reinhard Bonnke n'abalala abagenze maaso n'okubeera nga balwanira ebintu ebyali byaweebwa baki abatume. So sisobola kuba nga nsuukako wano, wabula gwe yenna akyetaaga okuyiga nkukakasa nti twala obudde obw'okuyiga ebintu ebimu ku byenjogedde biyinza obutakuwa mirembe oba ssanyu, naye bw'ona agenda mu maaso n'okuba nga owaayo obudde okutegeera ddala biki bye tugwanidde okuba nga tukola, ojja kumaliza nga okkiriziganya wamu nange. So nsaba Katonda ow'ekisa ayambe buli muntu yenna akyayina embeera ey'okutabulwa wano ne wali okubeera nga tugondera ebyawandiikibwa, ate kubanga tewaliwo kipya kye tugenda kuba nga tukola. Bayibuli tugiina ejjudde bulungi byonna bye twetaaga okumanya tubiina, ate tuyina amabaluwa gawera kuviira ku kitabo eky'Abalumi paka ku baluwa esembera ddala Mukama waffe Yesu Kristo ng'ayogera bw'agamba Yokaana by'alina okuwandiika. Ssebo n'ennyabo ojja kulaba nti tewaliwo tulabira nnimi ezo ng'ate ziddamu okuba nga zikola zitya nga zirabika. So okusalawo kulya eriggwe oba onaagonya ekigambo kya Katonda oba onaagenda n'omuyaga ogw'ennewulya y'emibiri gy'abantu. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna abakkiriza. Amiina. Teenagers around me had this ability that I never really understood or wanted to be a part of. And so because I felt kind of left out and ashamed that I didn't have it, I started faking it. And it would just like make up words and just say whatever came to my head because everybody was doing it. I'm on the way. Fire! 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 In the name of Jesus. Papiomo calute, niente mente nel metro calvamu, che alba canti niente. Lika palamande, lebora basakate, sheka paromandala, jela gabato kreski jele grabolske, lika paye, le kroske shapata kri, le korabanta bayela basakate. Igodosiki Savana. Sikole barata ikututure arigada bragada zolobodota bragada donda todalagadonda irutete kuzuzuda. They don't even know what it is. It's so obviously not what it was in the scripture. What it was in the scripture was known languages. Known languages that could be translated miraculously. That they would speak a language they didn't know, and then somebody would give a translation of that language they didn't know. That was clearly what was going on in the book of Acts, and that's what subsequently follows up. So the burden of proof is not on us to try to figure out what this is. They don't even know what it is. They can turn it on and turn it off. They can learn the words that they say. It's a kind of gibberish that has developed its own lingo. So, yeah, it's so obviously not the biblical gift. And because it's a supernatural gift in the Bible, I go back to the same question. If God was going to give that supernatural gift to anyone, He wouldn't give it to people with bad theology, because He'd be validating their bad theology.